Oluvannyuma lw'okulayiza ababaka ba Parliament okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basikiirya constituencies ez'enjawulo, kakati ekiriwo ekigenda mu maaso kwe kulonda omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga, kiyite okulonda sipiika wa Parliament y'eggwanga eya Uganda, Parliament ey'e11, the 11th Parliament. Abaddeko sipiika wa Parliament abadde omukyala Rebecca Alitwala Kadaga, ng'ono akiikirira saidi zeeyo mu Busoga. Yakiikira district ye Kamuli mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Kati enteekateeka zigenda ddala maaso nnyo okulaba nga Parliament y'eggwanga Uganda efuna sipiika omupya omujja nga kugatta n'omumyuka we. Omumyuka omukadde abaddeko Mwami Jacob Olanya, ye mumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga abaddeko. Kakati waliwo embiranyi era ekibiina ki NRM kibadde kituula obufoofu obw'enjawulo okulaba nga kisalawo eggoye kwani agenda okubeera nga akwatira ekibiina kino bendera ajje avuganye ku bwa sipiika bw'eggwanga lino erya Uganda, nga kuno kubaddeko abantu babiri abajjayo empapula ne bakakasibwa. Omukulu Jacob Olanya ngono yabadde amyuka sipiika w'eggwanga lino wa Parliament y'eggwanga erya Uganda, nga kwogeka n'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga ngono yabadde sipiika. Rebecca Kadaga ono abaddeko okumala ebisanja bibiri nga sipiika we Parliament ey'ekumi ewedde, ng'era ono abadde muna NRM, National Resistance Movement, ng'ono yaddira omwami Vice President gwanga lino erya Uganda yali sipiika ono nabeera nga yamuddira mu bigere. Kakati Rebecca Alitwala Kadaga essaawa ya kakati wenjogerera teyasobodde kubeera nga akwatibwa kaadi oba bendera omulundi ogwokubiri ajja akikirira ekibiina kino abeere nga akivuganyiza afune obwa sipiika, nga kaadi eno oba bendera yakwatiddwa abadde omumyuka we Jacob Olanya, ajja agikwate abeere nga ate agenda mu maaso n'okulaba nga avuganya ku bwa sipiika wa Parliament eya Uganda. Waliwo obuvuyovuyo bubadde nga mu kibiina kino nga beerumiza kino nakiri, ate omukyala Rebecca Kadaga ensonga ezimu abadde taziyisaawo biti abadde mukambwe, abadde tagobera nnyo mateeka gali kibiina, bw'ate Jacob Olanya yabaddewo ng'ali poole muganda wange. N'ekirala bagamba nti tebaagala kubeera nga bamwogera mulundi gwa kusatu okubeera nga akwatira ekibiina kino bendera, nakubadde wabaddewo n'obukuubagano obadde nga buliwo. So bwe bagenze ne babeera nga batuula mu maaso, basazeewo ne bakwata bendera eno ne babeera nga bagikwasa abadde omumyuka we Jacob Olanya ajje ate abeere nga avuganya ku bwa sipiika bwa Parliament y'eggwanga lino erya Uganda. Gyagenda okusanga banno okuva mu bibiina ebirala ng'omukulu Ssemunyu Ibrahim Nganda ng'ono yakiikirira municipal y'Ekira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, ng'ono muna FDC n'abalala babeere nga ate bajja bavuganye ku bwa sipiika bwa Parliament. Then kujja n'okubeera ng'oteeka abamyuka twalabye akiikirira amasekati g'ekibuga Kampala Muhammad Nsereko ng'ayagala obwa deputy speaker ne mu FDC mulimu abalala n'abalala. So tukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina ekisinga ababaka abali ku ludda olwa opposition kena FDC, DP, JMA, NUP n'abalala, nga NUP esinzako ababaka abangi, era ku luno yeyina omukisa ogenda okubeera nga efuna leader of opposition mu Parliament y'eggwanga lino erya Uganda. Naye munnange ebiriwo ebigenda mu maaso, Rebecca Alitwala Kadaga yavuddeyo n'agamba nti kati gyakwabika emipiira, ngenda kubeera nga nyimirirawo ku bwa namunigina nzekka, mbeere independent, mbeere nga nfuna obululu obul'enjawulo ate nkomewo mbeere sipiika y'eggwanga lino erya Uganda. Ono Rebecca Alitwala Kadaga yavuddeyo n'agamba nti oba yakukkulumidde ekibiina kye ekya NRM olw'okulaba nti bamukozesezza ate oluvannyuma ne bamusuula ebbali ne batandika okubeera nga bagenda mu maaso nga batijja ne Jacob Olanya. Omukyalo ono yakiikidde ekibiina kino ensingo era abadde nga yakikukkulumidde n'agamba nti temwali badde mmwe ekibiina kyange okubeera nga munvaamu ate nga ku kibiina kino nkirwaniridde nkikoledde ebbanga ddene nnyo. Ebiteeso ebisinga obungi bizze nga biyitawo akina kukyusa ssemateeka, bakwata ku nnyingo 12 batwa abalaba waneeno ne babeera nga bajjawo ekkomo ku bukulembeze kukoyo abeera nga anayesimba ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Naye ate ku ssaawa ya kakati ate mundiddemu olukwe, muvuddemu, munsuddewo, ate mubeera nga muleta Jacob Olanya abadde omumyuka wange ate ajja abeere nga annwanisa, ate abeere nga nzija ettooke mu kamwa. So omukyala Rebecca Alitwala Kadaga bye bibadde ebigambo bye olunaku olw'eggulo nga tuliza press conference, naye ate olunaku olwaleero gyakwabika emipiira
nga parliament esalawo eggoyi era parliament egenda maaso n'enteekateeka z'okulaba nga esalawo ani agenda okubeera sipiika w'eggwanga lino erya Uganda mu parliament eno ey'okumu omwaka 2021 paka ekisanju kinaabeera nga kikola ki we kinaabeera nga kiggweerako webeera nga wekumira nkuudutali tugenda kuba nga tukuwa updates nyingi nnyo nyini ddala biki ebigenda mu maaso kulonda kubadde kutya ani awangudde akalulu kano ani ayogedde kino ani ayogedde ki so n'ebirala bingi nnyo nyini ddala wekumira nkuudu talent tukoma